Ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokusatu ab'enju ya Ronald Sebulime baagwamu ekikangabwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okuttibwa kw'omuntu waabwe. Sebulime yakubwa amasasi omusirikale wa poliisi agaamuttirawo bwe yali ku pikipiki ng'agoberera emmotoka ya minisita wa tekinologiya Aida Elioda Nantaba. Minisita yeekengera omuntu yali agoberera mmotoka ye nga kyali kirowoozebwa nti yali ayinza okumutuusaako obulabe newankubadde oluvannyuma kyazuulibwa nti yali agenda ku ssomero lya mwana we. Kati ab'oludda lw'omugenzi Sebulime olwaleero nga bakulembeddwamu bannamateeka baabwe okuva mu Muwada and Company Advocates balumbye yafeesi y'omuwabi w'emisango gya gavumenti Michael Chibita bamwanjulire ensonga zaabwe wabula basoose kubeerako ne bategeeza oluvannyuma ne basimbula wabula wabaddewo okusooka okubagaana okuyingira mu kizimbe. Abasirikale Honorable Aida Nantaba Minister of State wa ICT n'abasirikale eyawa amawulire ag'obulimba police ate nga poliisi yavayo nettaanya nti amawulire gaali ga bulimba Sebulime teyalina musango abenga naye avunaanibwa mu mbuga z'amateeka ayongerwe ku charge sheet eri omukono ku bavunaanibwa. We should not disorganize public. This public place. Step aside as we sort. We go down. We have already as we agree. We go down as we agree. Let's go down as we agree. I found we are not disorganizing. No, we are. People are entering your seat. We go aside. Let's move aside. That's what I'm saying. Oluvannyuma bakkirizzaako bamu nga bakulembeddwamu bannamateeka baabwe okubadde muwaddanku nnyingi wabula akafubo kano tekakkiriziddwamu baamawulire. Batubuulidde bibadde mu nsisinkano ne Ssaabawabi Michael Chibita wabula bavumiridde empisa abasirikale gye babayisizzaamu. Olwa famire y'omugenzi Ronald Sebulime tuvumirira ekikolo ekikoleddwa abakuumi wano ababadde abasirikale abapoliisi okusooka okulemesa famire y'omugenzi Sebulime okutuusa okwemulugunya kwabwe wa Director of Public Prosecution. Oluvannyuma beeyongeddeyo n'ekiwandiiko kyabwe bakikwange omuduumizi wa poliisi Martin Okoth Ochola wabula bano basanze akaseera akazibu okuyita ku basirikale b'oku Paalamenti ne ku bitaala bya Jinja Road. We need justice for my brother. We are moving peacefully. We need justice for our brother. Beeyongeddeyo n'ekiwandiiko kyabwe wabula ennakawa kuligenda enaggulu tebasusseewo olw'okusangawo poliisi ng'ebalindiridde era kubadde kuwaanyisiganya bigambo era ekiddiridde kutandika kubakwata ne baboolekeza ku poliisi ya Jinja Road. We want just accompany us. We go together peacefully. And we hope we deliver the petition. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango ategeezezza nga bano poliisi bwe batutte ku yafeesi zaabwe erabe engeri gy'eyinza okubayambamu. Katugende eri ku offices zaffe za Jinja Road tutule tuwaye twogere tulabe ante ensonga kyeki obuzibu buli ludda wa oba balina petition gye bawandise tugenda kubasaba tubakwase tutwale mu ofisi ya omuduumizi wa poliisi. Abafamire y'omugenzi Sebulime bazenga beemulugunya ku ngeri omusango gw'okuttibwa kw'omuntu waabwe gye gukwatiddwamu nti yakasoobo nga baagala abatannaba kukwatibwa nabo bakwatibwe. Kiyenje Moses, Deuta TV, Amasukulu.